olwaleero waliwo ayagala okuwa Yesu obulamu. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero sitaani mwegaanye nkutwala ggwe Yesu okubeera omulokozi wange, kubadde omwoyo gwange, omubiri gwange n'ebirowoozo byange. Mpa omwoyo omutukuvu aluŋŋamye amagenda gange, amannya gange gajje mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, gajje wonna awatali wa bwakatonda, gateeke mu kitabo kyo mujjudde ebirungi n'obulungi bwo. Ndokose, weebale Mukama mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukama akuwa omukisa, nkusabira okunywera, noonya ekkanisa ebuulira enjiri eya Kristo ey'obulokozi, genda obegatteko bagambe nalokose, nabadde ndaba era nga mpulira puroguramu zawe mwe navudde okuwa Yesu obulamu bwange. Tofiirwanga omwoyo olw'ebintu by'ensi. Naawe alokose, todda mabega. Tandika okuba nga otambulira mu kkubo n'amazima n'obulamu.